Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owwo kubo. Abaana ba Katonda, mbalamusaako nnyonnyini ddala mu linnya ly'omuzuukivu Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, omukono gwa Katonda ogw'omukisa. Omukono gwa Katonda ogw'omukisa ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Mikwano gyange, simanyi oba nnali nkibagambye, naye bwe mba sikibagambanga, kankibagambe leero. Bambi mbaagala ate nnyo. Mbaagala ate nnyo nnyo nnyo. Mbaagala ate nnyo nnyo nnyo. Era olw'enneema ya Katonda nja kubanywererako ennaku zonna ez'obulamu bwange nga nnwana okubamanyisa Kristo omuzuukivu. I will do that by the grace of God. Ate simanyi bwe kiriba nga ffenna nga bwe tutambula mu ssaala eno tusisinkanye eka, I don't know how it will be. Simanyi bwe kiriba nga ffenna nga bwe tutambula mu ssaala eno tusisinkanye eka mu bwakabaka bwa Katonda. Oh my God. Wabula ekyo kansooke nkiteeke wabbali. Bakulu, waliwo ebigambo bino bibiri. Waliwo ekigambo kye bayita acceleration ne deceleration. Ekimu ku byo nga ye deceleration nkisazaamu bulamu bwo mu mwaka 2024 mu linnya erya Yezu. Ekyokubiri, acceleration ye ssaala yange gy'oli gwe ampuliriza mu mwaka guno mu linnya lya Mukama wange era mulokozi wange Yezu Kristo. May this year be a year of acceleration for you in all aspects, in the mighty name of Jesus the Nazarene. Friends, let's not limit God because of our resources or abilities. It's neither about you nor them. It's about the gracious hand of God in your life. Munange, Katonda yakukola nga muggwe ataddemu obutofaali obukusobozesa okukola kyonna kye weegomba okukola mu nsi muno. Olina obusobozi okukola ebintu eby'amaanyi era ebyewuunyisa mu nsi muno. Kyeyava akugamba nti genda oli ensi. Many times we limit God because we only look at ourselves and we don't look at Him. I've said that many times we limit God because we only look at ourselves and we exclude Him. Nkikugamba era nja kwongera okikugamba gwe ampuliriza mukwano gwange. Olunaku lw'olyejjako amaaso n'olekeraawo okutunuulira obunafu n'obuteeyinza bwo, wabula n'otunuulira Katonda n'amaanyi ge, lwe lunaku lw'ojja okumanya nti oli w'amaanyi nnyo era olina obusobozi okukola ebintu bingi mu nsi muno. Nze ayogera nammwe nali nguddeko mu katego kano. Nali nina kyensaba Katonda mbutuufu nga kinene. Wakati mu kukisaba ne ntandika okwegamba nzekka nti naye kino kyensaba Katonda kyensaba naakisobola. Nali neerabidde that it's not about me, it's about God. It's about my God. Nze obuzito mbulaba nga ningalooza mbuze ngenda okukikola, nze ngenda okukyetika. No, tekyali ku nze, kyali ku Katonda. Nti ne bw'oba osabye, ne bw'oba osabye gwe koolabanga akatono,
nako tosobola kukakola oba kukatuukako oba kukafuna bw'eteba nneema ya Katonda na mukono gwo gw'ekisa gy'oli. Y'ensonga lwaki nabagambye waggulu nti it's neither about you nor them, it's about the gracious hand of God. Ekigenda okusobozesa okukola ebisinga ne by'otakolangako matini gwe mukono gwa Katonda ogw'ekisa era ogw'amaanyi mu bulamu bwo. Kale katuve ku by'okwogera obwogezi tutunuulire ku basajja n'abakazi abaatusookawo, bajjajja Abraham, ba Musa, ba Yosefu, ba Elijah, Eliya, ba Elisha, ba Nehemiya, ba Esther n'abalala bangi. Very sorry. Bano ekyabakozesa eby'amaanyi kyali kimu. Bo bennyini bakkiriza mu bo nti nti baliko amafuta. Bo bakikkiriza mu bo nti baliko amafuta, baliko omukono gwa Katonda, nti era ekisa kye kibatambulirako, bakikkiriza. Era kasita baamanya ekyo ne bakikkiriza, awo ne balyoka bakola ebyafaayo. Y'ensonga lwaki ne ku ssaawa tukyabajuliza tukyabogerako. Bano Katonda ng'abayise, at that particular moment in time, they were not so great. They were ordinary. But they did believe that they were anointed and destined for greatness. And indeed, they became so. Katunulira ono Yosefu, eyali omuganzi mu maaso ga kitaawe, eri mu Masooka okuva ku 37 paka ku 5 story eyo mpanvu. Tulaba abaganda be nga bamuyisaamu amaaso, era nga bamufunako obujja olw'obuganzi bwe yalina mu maaso g'eggulu ne mu maaso ga kitaawe. Byaggwa bamukasuse mu kinnya, wuuyo atundiddwa, bamukasuka mu kinnya, bamutunze. Yes. Wali owuliddeko omuntu nga yali badde yafuna dda promotion naye nga bakozi banne oba oluusi boosi we nga tamuganya kuyitawo? Nolaba omuntu nga ayagala okuwaguza naye nga waliwo abamulwanyisa era nga si beetegefu mulaba nga ayambuka? Enjawulo wakati wo ne Yosefu eryemu nti wakati mu byonna ebyamukolebwako ne bye yayitamu, oyo atundiddwa ne gye bamuguze Potifa, mukyala wa amuwaayiriza, yali amwegomba, bwe yamugaana n'amuwaayiriza, bamusibye. Ye mu mbeera yonna eyo yasigala akimanyi nti si wa bulijjo, nti era omukono gwa Katonda ogw'ekisa gumuliko. Teyaggwaamu maanyi wadde essuubi, era bigenda okuggwa nga kituukiridde, ng'afuuse katikkiro w'eggwanga ddamba Misiri. Laba Musa yalina ekitiibwa nga yalina okuttibwa, baali bakumutta nga mwana muto. Laba ku baana bonna ab'omulembe ogwo ye bw'afikka n'awona okuttibwa, omwana ogwo omu yekka. Waliwo abantu bangi abagamba nti kirabika omulembe gwa muba famire yammwe enfu, mbu temuli agenda kuvaamu. Ffenna tuli awo twewalula bwewaluzi, tebitambula. Yes, ne bwe kirabika ng'omulembe gwammwe oba ekika kyammwe oba famire yammwe enfu era etalabwamu kitangaala kyonna, mulimu waakiri gwakkiriza nti oliko omukono gwa Katonda, era ng'olw'omukono gwa Katonda ogwo ogw'ekisa ku ggwe ogenda kuyimusibwa n'ensi ekwewuunye. Gwe mwoli, believe and trust in the miracle, papa. Ne waakubadde abaana bonna ab'omulembe gwa Musa baalina okuttibwa, olw'omukono gwa Katonda ogwamuliko ye yatalizibwa. Oh, I love that. I do love that. Olowooza kyali kyekyo? Teyakomaawo omusajja y'omu waliwo embeera eyamutuukako eyamutabukako bambi ng'alina okwekweka emyaka 40. Era nga yali alabika ng'asiraanye kiwedde. Naye olw'ekisa kiri n'omukono gwa Katonda ogumulondoola, Omukama yamunoonyaayo,
wuuyo amukozesezza amweyambisizza okukakkanya Falaawo. Falaawo atadde abaana ba Katonda ba Isirayiri nga Mukama yeeyambisa musajja ono Musa. Wuuyo akubye omuggo ku mazzi geeyawuddemu. Wuuyo akubye ku lwazi amazzi gafukumuse. Ye njogera ekindeke ki? Mukwano gwange ekituweesezza munyenye eno kwe kutuzuukusa n'okutukakasa nti ng'omukono gwa Katonda gutuliko tusobola okukikuba home and away. Tusobola okukikuba home and away. Ng'eka gye wava bitambula ne ku mawanga gye walaga nabo bwe bityo. Nga mu kibuga emmaali etambula ne mu kyalo bwe bityo kisoboka. Nga buli gy'olaga ekisa kya Katonda kikulemberamu kisoboka. Ng'oganja buli w'olaga kisoboka. Nga buli w'oli bitambula kisoboka. Nga ne banno bakwewuunya bwewuunyi tebakutegeera. Yes. Kyova olaba nga bamu buli ku makya oluzuukuka bayimba akayimba. Tinsaba mukisa buli gye ndaga. Nsaba mu byenkola obenga nange. Nsaba kisa na mukwano gwo Yesu wange binkume. Nsaba mukisa buli gye ndaga. Nsaba mu byenkola obenga nange. Nsaba kisa na mukwano gwo Yesu wange binkume. Musa yamala mu ddungu emyaka 4. Ali eyo yeekwesa alowooza yasirana dda byaggwa. Mwaka ogwana Omukama yamusisinkana olugero lwe ne lukyuka. Okuva olwo paka bwe yafa nga buli mwaka akola ebyafaayo ebitalyerabirwa nnaku zonna. Gwe mwannyinaze muganda wange sikulaba ng'otandise okukaaba nti Antifaaza naawe nga bw'olaba kati nzuuno nnyingidde emyaka 4 sinnaba kufuna kino, Faaza sinnaba kukola kino, Faaza emyaka nga gingendako, Faaza oba nze nkoze ntya. Emyaka gikulekawo okusinziira ku emeka gy'omanyi gy'ogenda okuwangaala. My friend, do you believe that one successful year can make someone forget 10 years of suffering? I'm saying that, do you believe, my friend, that one successful year can make someone forget 10 years of suffering? Okimanyi nti mu kifo ekyo kyennyini mw'oli, ku myaka egyo gyennyini gy'olina, Katonda asobola okukuviirayo n'akwerabiza amaziga gonna g'okaabye emyaka gyonna gy'oyiseemu. Emyaka gyonna egiyise. Gwe n'osaaga ne Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaaki, osaaga naye. Tunuulira ebyafaayo by'ono omwana wattu Esther, kana akawala ka Esther, very poor backgrounded girl. Kanyabo kaako kakuze kumpi tekalina wa Luganda yenna. Sitole yaako kumpi tekalina wa Luganda kumpi yenna. Tekalina byafaayo bitegeerekeka. Naye olw'omukono gwa Katonda tulaba nga kafumbiddwa kabaka, kafuuse Nnaabagereka. Omukama atamukozesezza, takakozesezza akawala ako okutaasa eggwanga ddamba ery'Abayudaaya. Ekyo kye bayita the gracious hand of God upon someone. Kyeyo kyennyini. Bannange nabagamba era nkiddamu nti ensonga si yawa gy'ozaalwa oba gy'ova. Oba ozaalwa Kaabagala nga Malitini Semanda, oba ozaalwa Kamwokya, oba wali muyaga ng'onyooka. Omukono gwa Katonda nga gukuliko osobola okuvunnamya amawanga, asobola okutambuza amawanga, osobola okufuuka kyotalootangako. Bakulu, ebyokulabirako by'abakyala n'abaami abaatusookawo bye mbadde mbawa kubadde kubalaga nti omukono gwa Katonda tegwali ku bo bokka, naye naawe Martin Semanda gukuliko, era mwetegefu okutwala n'okukozesa ebyafaayo no matter what.
no matter the circumstances that you go through. I love that from my Lord. Wiikeeno Katonda anoonya abakazi n'abasajja balina okukkiriza nti omukono gwa Katonda ogw'omukisa n'obuwanguzi gubaliko. Hear this very well, clearly, my friend. Don't tie the hand of God because you can't believe. It's God's hand, His graciousness, His hand of favor in your life that is going to bring things to pass. Kino munnanga olina okkizuukusa mu ggwe buli lunaku. Omukama n'omugamba buli lukya nti Kitange nyaniriza ekisa kyo. Nyaniriza omukono gwo ogw'obusaasizi gye ndi. Nkozesa nga bw'oyagala. Nfuula ky'oyagala mbeere. Ntwala gy'oyagala ngende. Nsembeza w'oyagala nsembere. I do guarantee you, my friend, if you have such faith and attitude, God will use you to do the most extraordinary things in this cosmos, and you will be surprised. Ate nkubuulire mukwano gwange. Obudde tebunnakuyitako n'akamu kuba mwaka guno gwennyini Katonda gwensinza asobola okukukyusiza akatambi naawe ne weewuunya. Ekisemberayo ddala bw'oba ofuna akadde ne weebuulirirako oba n'oddako emabega mu bulamu bwo mu matini ggwe, ojja kizuula nti naawe wooli ekyo ky'oli ebyo by'olina kibadde kisa mukono na busaasizi bwa Katonda. Keeping in mind that great things happen when God mixes with the man. Mukama bannanga abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu nange gubakeko kubakuume gubasigaliko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.